natandika nnoonya omukulu gwe bayita Yash. Lindako. Yash Poppy. Yash Poppy. Okay. Yes. Ng'omunoonya otya? Namunoonya on social media, nali nkozesa, it was on TikTok. Ne munoonya, ne mugamba taata. Saba kunnyambako nena kyenjagala okunnyambamuko. Otyo. I don't actually know because namusanga si manager. Taina muyimbi naye nga gwe omutima gwo gukugamba ono yajja okunnyamba. Maybe God directed me to him. Nga gwe owulira nti ono yajja okunnyamba. Yes, I got you. Yeah, kati ne mutuukirira and I was like, Yash, please. Kati yali akwatagana nnyo n'omusajja omuyimbi gwe bayita Temperature Touch. Yes. Nankwata bulungi n'antwalayo nga tayagala ye nabyakumanaginga nno nga tabyagala gamba gende oyo. Asobola okubeerawo ng'ali serious? Very serious. Hey, okay. Yes. Nankwata nagamba gende oyo oyajja bimala. Nengende oyo ewa Temperature. Yeah, he's my brother era naye yanzije wansi. Leo oli mu relationship? No. Leo njagala twogera amazima by'otagenda kwejjusa. Yes. Toli mu relationship? I'm not. Layira ng'otya Katonda? I'm not. Kuba Layira. Kale. Abatulaba Leah Oti ali very single. Like singular, no pululu. N'omukazi akwegaanira mu maaso ga kamera abaako ebiwawaatiro. Kyogamba mwani gwe mumanyi. Kakati mwakomawo ne Yash Poppy akyakuyambako mu nnyimba? Yeah, he's my good friend. Naye ate nze nga nnawulirako nti akuyamba n'akuyambira ddala. By the way, he's a good guy. Yeah, ayamba abantu bangi nange yambiramu. Naye ndowooza abantu babako amatu mutuyitira ddala bumyo ate agange essiga emanene kolimba enzooko ayiswe nze nawulirako. Naye totya si musajja mubi lwakuba kale nze ntyamu ne ngamba oba olumu abeera serious oba alina olunaku lwaddakawo ng'ali serious. By the way, he's a good guy. Ayambye abantu bangi n'abayimbi bangi eyo abatavuddeeyo kwogera. We're not having any romantic relationship with no him. Chemistry. It's only business. Kanjiye nsonde nzije wamwe nkugule kwesigalize tugenda tubule olunaku lwenniza kuba omugole sabe bikuteganya nabyo bibule mukwano gumpanise ndi mubire sabira sente musawayo ziwere byonna totya kubanga wendi woli. You wanna make this the food that's serious. You wanna do that dancing still. Come down in one no ya night. Sika de muto one night. Nairo akro ya sika. Sika de muto one night. Kanda de no ya night. Sika de muto one night. Kanda de no ya night. N'okusingawo tunda bulungi n'okusingawo ng'okozesa butto wa Modern alimu ekiriisa ate nga taliimu masavu awamu n'engano etakwatira ku ngalo. Modern ye nnyabo bifune kati mu maduuka wonna mu ggwanga. KCB Bank ekomyewo mu maanyi ng'okola akawunti yo obateekayo ssente okusobola okugiza obujja ofune omukisa okwewangulira ebirabo nga airtime data bundles okuteekayo oba okugyayo ssente awatali kusalako ssente zonna okumalira ddala emyezi ena bweddu nyiga *244# oba downloadinga KCB mobile app oba kyalira ettabi lya KCB erikuli okumpi olwaleero wangula ne KCB Bank amateeka n'ebiragiro bigobererwa. KCB Bank erungamizibwa Bank of Uganda. Ssente z'abakasitoma zikumibwa Deposit Protection Fund of Uganda. By the way, what is your name? My name is Bosco. Yeah. Shivara.
ng'agobye n'enkoko. Alina akatungulu, alina n'akambe. Basenga wabayitote. Bikini mama demo. Hela kadebe katu kaneba kama bikini mama demo. Yafunyiga demo come over. These are the cases that I usually want to attend to, but they don't usually come in my office. Naye kiryoke. Lwaki oli mungatemu? Wemba ngenda okudduka bwenti okusinziira. Yempa gia n'ensinziira bwenti. Putulu. Okwita putulu. Bwemira fo. Gwoba oliko yenna. Bamukujjako mufu. Oyaba awedde. Okuddukako olinamu ne gia. Twetaagamuko ku money power. Ngezanga amagi. Amavumbe. Bulaba bekalakasa. Bayingiremu wakati tekawo ogubalagala baveewo. Kino kyenkoze nange neesiba baaba. You do as you wish. Please. And branding at Print Creations. From custom gift sets to unique promotional items, creative signages and general printing, we've got everything you need to elevate your brand. Visit us at Chum Towers, Suite 70 on Kuruma Road, Lighthouse, Suites D14, D15 and F13. We offer a wide range of stationery supplies, awards and a vintage collection that stands out. Call us today at 0934 893 333 or WhatsApp 0702 683 317. Follow us on Facebook, Instagram and X at Print Creations. Print Creations, where quality, excellence and uniqueness meet. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Janet Umar Kasule, a member from the Elite Little Hijabis. We are proud of our religion Islam and we believe in decency. I believe we can secure the next generation through the Little Hijabis. Registration is ongoing. Please, our dear parents, bring your children and sign them in for the Little Hijabis. Don't make them miss this one chance that they will have in their entire life. And training will start on 20th of July. We understand how overwhelming life can get, and that's exactly why we created the Golden Living app. Getting started is simple. Just download the app, create your account, and unlock a world of healthcare at your fingertips. The Golden Living app is your personalized healthcare companion, designed to bring care closer to you, wherever you are, whenever you need it. With just a few taps, you can book doctor appointments without the hassle of phone calls or long queues. Need your medicine? Order it directly through the app. Quick, convenient, and delivered with care, straight from your phone, and even receive your lab results in the palm of your hand. And when it's time for imaging tests like x-rays or ultrasounds, you can schedule them seamlessly right from your phone. Want to monitor your well-being? The app also keeps all your medical records safe and accessible, so you can track your health history anytime, anywhere. And when you need advice, our 24/7 healthcare support is right there. Trusted professionals just a tap away. But the Golden Living app goes even further. Need urgent help? Our quick emergency feature connects you to support in minutes. One of our most thoughtful features is the PO reminder. Free, simple, and easy to set up. It helps you stay consistent with your treatment and ensures you never miss a dose. And it's not just for you. You can also support family and friends, especially loved ones who may need a little extra help remembering. Because caring for your health also means caring for theirs. The Golden Living app was built to make healthcare simple, accessible, and reliable. It's about giving you peace of mind, saving you time, and making sure your health always comes first. Download the Golden Living app today. Available on both Google Play and the App Store, and discover a new level of healthcare convenience. With the Golden Living app,
every second counts. Bannayuganda muwulire ekitabangawo bajjukira process ekutuusaako Irene Namatovu atuuse mu Kampala ku Serena Hotel nga 21 August mu show gy'atuumye Strong Woman live ofeyire emitwalo 10 VIP emitwalo 15 ku gate alebadde emitwalo 10 ate emmeeza ya miliyoni 3 ticket zitundibwa ku Papa Sport ku George Kala Solutions ne ku Serena Hotel wennyene Irene Namatovu yasinga mu kyabayita authentic Uganda rhythms enkuba ya Afro Pop egatta engoma ya wano n'ekidongo ono ya Afrima Award winner Best Female Artist mu East Africa Choreography ya Irene Namatovu Screen Stage n'amataala 21 August Serena Hotel mwana watu naba mwerekeddeko Fogo Kalempita bimami bijje Be Strong Woman ebikoze sente z'ekikazi twagala byana bya Scoba bimadulo kiwoza sente ziwawereza ku simu zabaddemu ekicupuli ky'etaano wereza endala Iwagidwa Uniform Pepsi Veniva Logistics Afro Mobile Nesanyuka TV Diggy 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 da 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 diggy da. Ona baku dance floor come take it. Diggy 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 da 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 diggy da. Biggie boy come pepeta. It's a girl Karakasita, Mama Sita at King Mama and Duanuko Executive Media on the Real Time Show with the Gal Mini. Don't touch the dial. Maximum to the world. So, subira buli omwali bulungi kamera nsula. Akulindemu omuntu bw'aba akola mulinde. Badde ogamba ki wamma? Real Time with Fifi nga bulijjo Executive Media betuli nabo ate nga ECOP bobanga ino mukolo goyagala okukwatira oba gwakwanjula mbaga birthday parties, bridal showers okujjako okuziika ate nga Mimi's Glamour Palace tukufunira sharrias ennungi ennyo ez'omulembe ebyambalo by'obuyisiraamu byonna oba baana bato oba abantu bakulu jangu wali kussa Apollo Kagwa Road ojja kubeera ng'otufuna Jibs Bridal tubeera mu ngoye ez'abagole eziri customized gwotubuulira nti njagala kwambala bwenti oba bwenti olugoye lwo ne tulukukolera ate nga nkujjukiza Hijab Nations etuuse omwezi guno okuva nga 28 no tugenda kubeera ne by Little Hijabis 28 then nga 29 Halal Expo atannaba kukwata mudaala gwo jangu okwate omudaala kubanga emidaala bannange giggwawo mukwano so jangu ng'obudde bukyali ofuna omudaala gwo then nga 3 awo tujja kubeera nga tumaliriza ayina omwana omuto osobola tuleetera omwana wo ku Elite Nannies tukuuma abaana it's a daycare ate nga n'ekiro tusobola okubasuza osobola okulekawo omwana wo n'ogenda yonna gy'oyagala ogenda oba ku vacation oba oyagala kumutuleetera gw'ogenda odigire tuleetera omwana Fifi Gold nga bulijjo olwaleero ndina omwana omuwala alina akayimba guyika ajja kaŋŋamba aha nga nsanyusa okulaba sweetheart you looking good thank you so much Laira thanks babadde bampakanya nabagambye how are you? I'm very good. Omuntu akuyitaani? Abatulaba amanya mpitibwa Leah Ote. Yeah, era nga ndi muyimbi. Leah Ote? Yes. Leah Ote yani? Leah Ote is a young artist. Yaka joining a music industry. Kayanga konkaga. Dikato nyo. In fact, ndoza nze kawala kataka singa mu industry for right now. Wow. Yes. Ani yakonye mumbu gwa singo obuto. Daze nchimanyi nti za singo obuto. Okay. Who is Leah? Omuntu wajja nabuza who is Leah? Leah is an artist ayimba enyimba z'omukwano enyimba ezizawo abantu emitima nga gyamenyeka enyimba how do they call it okuddaabiriza abo emitima n'egimu gyaguba mukwano olina otufubako ennyo omulimu olina munene tujja bikolako byonna. Leah omaze bbanga ki mu industry? Industry nagiyingiramu in 2024. Okyali mu 2024 tuli mu 2026. Yes. Okay. Ng'otandikirawa? What do you mean ng'atandikirawa? Like where did you start your music journey from? Journey yange nagitandika era bintu era byali byakugattirira era nga omanyi omuntu otandika
oli mpya. So I started by looking for some people abasobola okunyambako cause ng'oli muntu omwe ebintu ebisinga tobisobola. Naddala ng'oli muwala mweno industry. Ate ng'oli muto ate oli mulungi. Yeah, ebintu ebimu tobisobolerako ddala. So olina okubeerako ne backup abantu abakuyimirako ku mugongo. Yeah, nga bagenda kuyimirira naawe. So natandika nnoonya omukulu gwe bayita Yash. Lindako. Yash. Is it the Yash I hear of? Yash Poppy? Yeah, Yash Poppy. Okay. Yes. Ng'omunoonya otya? Namunoonya on social media. Nali nkozesa. It was on TikTok. Ne munoonya. Ne mugamba taata. Saba kunnyambako nina kyenjagala okunnyambamuko. Otyo. I don't actually know because namusanga si manager. Taina muyimbi naye nga gwe omutima gwo gukugamba ono yajja okunnyamba. Maybe God directed me to him. Nga gwe owulira nti ono yajja okunnyamba. Yes. I got you. Yeah. Kati ne mutuukirira and I was like, Yash, please. Kati yali akwatagana nnyo n'omusajja omuyimbi gwe bayita Temperature Touch. Yes. Nankwata bulungi n'antwalayo nga tayagala ye nabyakumumanejinga nno. Nga tabyagala agamba gende oyo. Asobola okubeerawo ng'ali serious? Very serious. Hey. Okay. Yes. Nankwata nangamba gende oyo oyajja bimala. Nengende oyo ewa Temperature. Yeah. He's my brother era naye yanzije wansi. Wansi what. So nengendayo I recorded oluyimba. Naye I was nervous ngebintu nyingira mbiyingire. So Yash nangamba, you know what, Leah, you sing well. Ne Temperature nangamba, you sing so good. And you're very humble, olika polite. So we're gonna help you out. Okay. Nengamba, okay. Naira kale tebyali byangu nnyo. So I recorded my first song in April. Yeah, in April. Last year or this year? No, 2024. Okay. Era abasinga balumanyi olimba lwa nze nogotulugunya nina omusaayi siri wa kyuma. Go wayimba kakayimba? Yes. Wow. Okay. Yeah, it was my first song and it was my first hit song. Yes. So oluyimba olwo. Was it based on a true story? Someone was kutulugunya ringi you or? Kale story yakakayimba cause Temperature Touch yanyambako okuwandika akakayimba naye nakawandika nange yansanga already nakawandika but nanyongereramu nanterezamu nakawandika nga nkyali na senior 2. Yeah, back then. So you talent ovudde nayo wansi. Yes. Naye bulabu bw'essomero obwo obumanyi n'otuula wansi instead of ogenda n'oyogera n'omuntu n'osalawo obiteeke ku lupapula. Senior 2 walina akalenzi akali kakutulugunya omutima. Bwana obwo. Wakeera ebintu by'emitima mukwano. Wabikeera olimbamu. Wonootuukira myaka gyaffe nga n'ekiwoowolo bakimenye. Naye ebintu byala. Ekitegeeza you wrote that song in Senior 2 naye nga olinako Yeah, I had a crush on a boy. Wow. Sijja namwogera linnya yannuma nnyo. Ebyo mbyagala otyo. Yes, I had a crush on a boy. Lwakuba kale yali ansingako manyinga bali mu A-level, oli mu A-level. So kogwe kambi mutere mu luyimba ebigambo waba ategeera waba tategeera ategeere. Era by the way natoola oluyimba cause naluyimbanga naye nga ndi ku ssomero nga bana bangamba that song is nice. Bokulo genda beera ki nga nange naye gwe waluyimbira ye yakitegeera. Simanyi naye kyeka yakitegeera. Tewamala n'okimugamba? No, cause saddamu kubeera in contact with him. Tumunoonyeeko ku social media tebabula. Abireke watuuka kati. Natuuka. Oyinza okubanga awaali awo nga wulira akutulugunya kati waliwo eyajjuza. Esawa zineeno. Lee, oli mu relationship? No. Lee, njagala twogera amazima by'otagenda kwejjusa. Yes. Toli mu relationship? I'm not. Layira ng'otya Katonda. I'm not. Kuba wano.
kati bw'obeera ng'oli mu relationship tukubewo tugambe bw'oba oli mu relationship omusajja atuuke gy'atuuse bamukube bamubbeko n'engoye bamubbe mwegaanye bannange Leah ali single. I'm very single. Leah is very single. Yes. Leah in fact I can't cheyogerere. Abatulaba Leah Oti ali very single. Like singular, no pululu. N'omukazi akwegaanira mu maaso ga kamera abaako ebiwawaatiro. Kyogamba mwani gwe mumanyi. Kakati mwakomawo ne Yash Poppy akyakuyambako mu nnyimba. Yeah, he's my good friend. Naye ate nze nga nawulirako nti akuyamba n'akuyambira ddala. By the way, he's a good guy. Yeah, ayamba abantu bangi nange yambiramu. Naye ndowooza abantu abako amatu mutuyitira ddala bumyo ate aganga essiga emanene kolimba enzoko ayiswe yanze nawulirako. Naye totya si musajja mubi lwakuba kale nze ntyamu ne ngamba oba olumu abeera serious oba alina olunaku lwaddakawo ng'ali serious. By the way, he's a good guy. Ayambye abantu bangi n'abayimbi bangi eyo abatavuddeeyo kwogera. Naye nze nvayo nenjogera. Yeah, guy ali mu industry. Ekitegeera. Kati nze naye ng'ekituufu kiri nti we're not having any romantic relationship with no him. Chemistry. It's only business. Ate munange omuntu ng'ali mu love n'abayogera ekigambo business kiwangaala. It's only business. Come on. But anyway bambi that is so good. Kibeera kirungi nnyo omuntu ali mu industry okubaako abantu bakwata ku mukono. Because si buli bamu muno bakwata abantu ku mikono. People don't give others chances. Yes. Ne kati how far are you? Ne career yo? Career yo kale nchagitambuza mpola. Yeah, nchagitambuza mpola cause bintu byo bikalubamu naye. You have to just be consistent. Yeah, tewaliwo kintu kitakaluba. Tewaliwo kintu kitakaluba ate era bw'okisuubira okujja nga kigonda era kiggwawo mangu. Batugamba ekimera mangu era kifa mangu. So nenga waliwo akayimbako ke nawulidde bikoola. Yes. How is that Bikola song? Nakawuliddeko kati ne mulimu ebyanyumidde nkuyire nsonde sente. How is that song? That song by the kawandiikibwa nga essaala. Essaala omukyala okedde ku makya. Cause ebigambo ebirimu biringa essaala. Ti nsabira ensawo yo ejjule. You know, nsabira amakubo go gaggule. Olulala nno bw'obanga osaba ogamba nga nsaba ensawo y'ejjule nga nange bw'ompaako kubanga ojja gisabira ejjule ng'esaasaanira ewalala. Anti kati woba omuyina mu fixi ng'okamuyimbira oba teweekakasa nina bungi bw'osobola omuyimbira. Ako gwe wakewandiikira? No, it was written Temperature Touch yakawandiika. Temperature Touch, okay. Yeah, yawandiika ennyimba zange by the way zisinga. Kayimba kalungi. Yeah, it's a very nice song. So kompeemu akapera waneno nkuyire. Kanjiye nsonde nzije wamwe nkugule kwesigalize tugenda tubule olunaku lwenniza kuba omugole saba ebikuteganya nabyo bibule mukwano gumpanise ndi mubire sabira sente musawayo ziwere byonna totya kubanga wendi woli. Wow. Yeah. Wow. Oyinza oleetera omuntu okuddamu okkiririza mu laavu naddala nga ffe abaagivaako edda. Lwaki obeera ova ku laavu? Eviikako mukwano. Eviikako lwakwa kati gwe okyabulamu naye eviikako. Kati engeri gy'ogambye nti oli single and very very single. Tonnamanya lwaki abantu bava ku laavu. Naye mpola mpola ojja kumanya. Have you ever been in love? Ng'oggyeko oyo w'omu secondary oyo gwe wayimbira kayimba ng'oli mu senior 2. Have you ever been in love? Yes. Yeah. Otyo. How was it? Kuba ensonga lwaki nkubuuza ekintu kino bw'ongamba nti no you were single and very single. Nate ng'oli mu field eno eya entertainment. Huh? Have you ever been in love? Yes, I have ever been in one. Eyaddala ng'obudde. Waliwo etaba yaddala? Waliwo ey'essimu.
waliwo yesimu nga si yaddala kati I've been in one but it feels good but at the same time at the same time so bw'oba olina ebintu byokola nga byetaaga nnyo focus bikujja nnyo ku love kati mbu love yeetaaga focus oba ebintu bye byetaaga focus my career needs a lot of focus kati career yakujja ku love yes okakasa yes kati gwe wa breaking oba oli ya breaking ate bam breaking kati nsonga ki gy'omuwa nti career yeetaaga attention kakati gwe nsonga gyemuwa era omuntu aba akwagala nnyo n'omuwa reasoning eyo naye era aba akitegeera ekiki kyategeera mwe bantu mumenya abantu emitima nga mwewunziza mu career musimanya ebintu byendimu bwe bibeera serious simanya nga byetaaga attention simanya concentration no by the way kati nga bwe twali mu ssomero nga tusobola beera mu love ate ng'osoma no you can't master those kyogamba love gyogerako gye wali obaddemu yeddala yeyesomero ndowooza ate otandise kati kunnimba naye ekyokunnimba sigenda kukikkiriza lwa nsonga ebyessomero oŋŋambye nti oli nakubuuza kayimba yakategeera nti kake n'ogamba tewaddamu mulaba kati ate oli mukunzizayo emabega oŋŋamba mbwe omanyi bw'obeera ng'osoma okitegeera no wali obaddeko awo n'obeera nga oli mulavu n'omuntu naye nga takimanyi kati bw'ogubeera kakayimba nze nno gotulugunya kali akakadde naye kati ku kyalaavu tuli ku kyannaku zino wali obaddeko mulaavu era okkiriza nti oba ekyo tetugenda kukiyitako tetujja kukiyitako tugenda kukibeerako no by the way yes naliko mulaavu naye nekiggwa nzijeyo obufaananyi obuliwa mwankwatako nga ndi mulaavu ebifaananyi tubeera nabyo obufaananyi tubeera nabo gwe beera wa mazima ombulire nti bw'oba oŋŋamba nti waliko mulaavu gw'okyekkiririza nze njagala kumanya bumanya hawuze sigenda kubuuza naliko mulaavu n'omusajja eyo mu India aba India naye okulimba kuli wano naye okulayirira nga nti Katonda olina okunnyinnyonnyola ensonga zino omusajja mu India yali mu India kati nafa omusajja yali India oba mwali India yali mu India omusajja yali mu India yali mu India mbu yafa n'abuuka oli namwandu kati bw'oŋŋamba nti omusajja yafa oba namwandu nedda siri namwandu kubanga twali tetwewasa ate kati bw'abanga yali mwali mulaavu n'afa tukubalira ku bannamwandu kati mba namwandu oba namwandu mukwana era Brita nga saawa omutwe omunene namwandu liya mbadde sikimanyi kakati nnimba ng'ogenderera yaliyo naye n'abuuka yali na mulongo abayindi bazaala balongo nemanya abalongo baffe wano e Buganda kati omulongo omuyindi bwe yabuuka n'abuuka kati n'agenda ensi ng'ekukubye ku myaka mito omulongo omuyindi ayagalika nga mulongo muyindi kyekyo baana nava ku laavu ensonga kyenkulu yakujja ku laavu muyindi kubuuka omuyindi yabuuka kati nze mba kyaginoonyamu ki kakati olaba nno nkubuulira amazima omanyi bagamba ebiyita ekiro nekangaawo yeetikka ebintu bino mugenda ne mutulimba naye ng'obufaananyi tubeera nabo lwansonga tubeera mu industry oli asobola okuwerekera nga ze nti oba emanager waki tugenda okulaba nga haga kugamba all the best tugenda okulaba haga egenze kapeeke ka kiisi so that means you believe everything you see on media so kissing on media tebeera ntuufu kyogamba ninayoko ka video nga nkissing fe waliwo ke tulina never waliwo ke tulina no way oyo teyalinze oyo mulala no bw'oba bw'otyo bw'osazeewo okunnimba ku bya relationship kale bali bakumenyeko omutima no gwe wali omenyeko ku muntu omutima
Simanyi. Ojja nno byogera. Simanyi. Gwali omenyeko ku muntu omutima? Yes. Wagumenyani? Simujjukira nali nnyo okumanyanga. Naye nga mwali mulaavu n'omumenya omutima. Simanyi nanti. Naye singa tubadde mu kkooti singa naakakusiba emirundi 5. Tosobola kunsiba nga tolina bukakafu. Walina omuyindi n'abuuka. Yekka gwali obaddeko naye mulaavu. Wali omenya anti ombuuziza wali omenye ku mutima wali mulaavu naye kugamba. Tosobola kumenya muntu mutima nga tubadde naye. No, let me tell you. Omuntu asobola kujja n'agamba I love you, Fifi. N'omugamba I don't love you. Oba omumenye omutima. Era tajja kugamba omumenye kudiru kyonjaga yes you love me otya kuki lwaki onjagaza ki ombuulire ngendo kingiramu nga manye ekituufu ekikuleese onjagaza yes you love me agape love friendship love just onjagaza ki ekituufu ngendo okutunula mu maaso okutunulako nga sigenda kutya kutuula mu kamera wano ngambe ow'omukwano gundi erinnya ndikubeewo bebba nzire eryo ngambe gwe bintu ngo bitutte ku speed okitegeera kati nze tosobola kungamba nti nakumenya omutima mbolo okuba wangambye I love you ne nkubuuza ku ddiiro mba njagala kubeera mukakafu mama emitima baba bagikola mu popcorn egyo gimenyeka kijje ku nze Leah botunulira music industry ya Uganda gwe kiki kyolaba nyangu gyoli oyina wootunula n'olaba nti okusinziira ku kyendaba bwenti at least gyendaga ndabayo like challenges ki eziri mu music industry ya Uganda kululwo nga ggwe ekisookera ddala gyendaga yo ndabayo kuba kasita obeera ne Yash Poppy ne yani omulala oli let me ask you something Yash Poppy ngomkuyiriza nnyo mwene because he has been there for you akuyambye nnyo. No, Yash Poppy is my friend. Anti nekubuuza nti n'oli omulala nange ate bw'otandise okwekuba emisumaali nedda ate ogambye as long as you have Yash Poppy on the side and the other gentleman temperature. By the way, si be bantu bokka benina abanyambako just because nti bano be bali mu media. Be bali okumpi. So how do you see yourself in the industry? Yeah, by the way, industry zo mulimu challenge nyingi nnyo zenfacinze nyingi. Nyingi. Bakusaba. Waliwo mwana yangamba industry basabiriza. No, by the way, industry no ekutwala mu ngeri gye weetuttemu. Bw'ojjanga ggwe ekigendererwa kyo kiri awo, they do that. Naye bw'ojjanga you're focused, of course nabo bakuwa your respect. Kati gwe kululwo with your career in the music industry. Music industry no mwana gwe abaana but anyways biri awo challenge nyingi ebimu kale tosobola byo ombuulirako omugambe oyo obutono kale byogere mu oluzungu teruloopa nnyo okyogera mu oluzungu teruloopa nnyo. First of all, by the challenge them facing kujja mu industry eno nga obanga oli muto toyina kyomanyi. Eyo ate kugwe teyandibadde challenge kubanga abaana abato bangi nnyo abazze mu industry eno abamu twalina ne bano Sweet Kid yajja wa myaka emeka? Sweet Kid yajja muto nnyo, Buseline buzze buto nnyo. Anti kati enjawulo eri awo nti ffenna tujja mu ngeri ya njawulo. Naye ffenna abantu ekifaananyi tubawa kyanjawulo okitegeera. Selina asobola okujja nga agamba nti ndi dansa nze neza ngamba nnyimba za mukwano naye ze nnyimba z'omukwano ate abantu babeera baagala n'obalaga ky'oyimba nti ky'olimu okitegeera. So kati nga weemoola omukwano tegubeera gwa kwemoola. Era kale weemoola era mbwera kale weemoola. Era weemoola. Then
ekirala munako challenge ezo challenges zingachi kati kale kankubulire nze ndi muyimbi by the way. I'm a very very good artist. Weda nkuwulira. I do live music. Nyimba mu live band. But some of the challenges nze zanzija ku music is okay, tezanzija ku music because even right now I still perform. Yeah, naye ebimu ku byanzijayo ebiseera ebyo sente nga ntono. Night life olumu ngenkalubiriza, olumu ng'ogenda n'oyagala okukola oluyimba naye nga aluwandiisa ayinza okwagala okukuba enjawulo, producer ajja kukwetaagako copy guni okitegeera. Kati obulamu nga bumanyi okukaluba muno nange okitegeera ekintu ekyo. Kati ebiseera ebyo kuba kati ffe tuli bakulu, nze ndi myaka 5 nga 8 kati ebiseera owakana gwanzaala wamma nze ngezaako okubulira ffe ebiseera byaffe ebintu tebyalinga byangu. Ogenda n'okuba show ne mumaliriza ne muyimirira ne babagamba mulinde omugagga aleeta sente ate ne bazireeta nga teziwera kati kyobulanga njagala kumanya ko mmwe like wano gwe wooli ku mulembe guno challenges zammwe cause at least mwe kati mwina ne safe border zikola ekiro ffe twamalanga shows n'otuula ku mmotoka y'ebyuma. Kati kantandikiraawo ekisooka kya byonna in this industry abataagaliza bangi. Ate bw'oyingira industry manya competition etandise. Like any other business, competition is there. Yeah. Competition eba etandise. So kiri ku ggwe okutuula wansi n'ogamba bannange, you know, because we expect that in challenges. Competition, bintu bingi. Competition is a general thing kubanga olaba n'abali mu butale abatunda ennyaanya nabo balina competitions, abali mu ngatto like competition yo eri general, tewali watali competition. Yes, everywhere competition is there. Olaba ne mbakazi bennyini kati osanga competition za nnyashi, oli ayita wanyenyo kamala, ono n'ayitawo n'akanyenya ne kagaana, ono n'ayitawo n'akakaka ne kagaana okweseetula nga competition eri awo naye bonna bayita ku kkuba eri. So no, by the way, sijja gamba nti nfeesinze nnyo challenges nyingi ndowooza engeri gye nnaakatandika. Because nze ng'omuntu I limit myself to face ebintu ebijja okuntraumatizinga obwongo amangu ddala, ebintu ebijja okunzija ku mulamwa nfuba nnyo okubyewala. Abasajja tebakusumbuwa? Kyeka bantya. Olaba tebatya bali abawanvu abanene abaggumivu olwo ka sweet baby. Kyeka bantya. No, by the way, ekyo kye nasoose okugamba buli muntu akutwalira mu kiti kye weetwaliddemu. Naye nga in reality tebakutawaanya. Bantya, kyeka bantya. Banayite muntya. Waliwo n'omuntu akutiisa. Kirira muntu kujja n'angamba Fifi nja kukuba. Era mugambirawo baby nkuba. No, by the way, engeri gye ndi wano eno si engeri gye mbeeramu ate nga eri obeera mukambwe. Cause olina okujjayo ku business is business. Tolina bba so soft. I like that. Yes. Naye bannange weeraba waliya mu myaka nga tetukyabala 5 mu myaka nga kubanga 5 tuba tugenda kugayaaza tukuwa obugayaavu ogambe 5 nkyayina mingi obudde nkyayina bungi ate nobbo budduka emisinde mu myaka nga 2 where do you see yourself? First of all, mu myaka egyo 2 because I'm still trying to fix my fan base. So mwenje emyaka 2 njagala, you know, I want to be strong with my fan base because ekikola omuyimbi fan base abantu. So I'm still trying to tukukiriza fe tukugana fe tukuwanika fe tukusuula. Kati picture yange eri awo nnyo because byonna biva mu bantu, you know, okuteekayo n'okusuula byonna biva mu bantu. So picture yange eri awo nnyo to create a big and a bigger fan base than I have right now. Era jebali naye era I'm trying to create a bigger one. You're still penetrating. Yes.
Okay. Kati fan base yo yes ogezaako okuzimba fan base. Wali olowoozezaako okukola like ndaba abayimbi batera okukola oli omuyimbi akajja boom na settinga concert. Omuyimbi akajja boom na settinga babita simanya TikTok byakoze bitya nakolawo akantu Have you ever thought of ekintu nga bwe kityo bakola concert oba ki? Right now? No. Era linda kubanga right now no tukyalina okugumiza ekintu nammwe tugenda okujjanga kulinnya stage nga nammwe mulaba kazze kagumiridde ddala kanywedde nga tukayitako wali kwa kasha ne mugamba eyo ye yayimba gundi right now tukyagumiriza ddala ekintu. Amen. Yeah. Where are your parents? My parents webali muno Now, my dad is not in Uganda. Yeah, my dad is in Rwanda, but my mom is in Uganda. Okay. Madema is also Indian. Ebintu byako tutwale bwi. Obamba fanana. Tobafanana naye kati kiri kye wannimbi eky'omuyindi. Nagazazaako kigumira naye. Sakulimbi. Kwa batugamba abayindi tebatera kwagala bawala baddugavu banna Uganda. Sani abagamba. Sure. Leka naawe. Are you planning of getting in a, like planning okuyingira mu relationship eri serious nga bola bwe bagamba nti bwobeera mu industry eno nga toyina muntu gwe bamanyi nti ono oli serious biki abantu bakutawanya nnyo bakumanyira nnyo biki? No, I'm not ready for now. I'm so focused. Focusing ogyesibyeko focus ekulembesa okubeera mu laavu. Iye bannange laavu era abali eyo ng'oli mu laavu ng'olina bannaye banammwe. Laavu kabijja kababbi babijambia. Aya naye mugenda kututiisa laavu naye kambabuulire ffe ku laavu kwe tutava tugenda kugibeerako paka. Bagibeerako bagisobola waliwo abagisobola. Wadde kabinja kababbi babijambia laavu yo tujja gibeerako. Oli bwakutanga okwata omulala kiyamba ggwe ng'omuntu. Otegedde ekintu ekyo. Bwe bakumenya ng'okaaba ng'osirika ng'oddamu buto. Ate kati gwayimba ennyimba za laavu. Kati simanyi bw'oŋŋamba otuyigiriza ennyimba za laavu tubeere mu laavu nga gwe toli mu laavu. I'm in love with myself. So kati ate wulira. Ezo series mulaba nnyo obuzannyo bwa AI. No, nange neeyagala ng'omuntu. Nange obuyimba nsobola okubeera olingamba Leah Kanji. But you need someone. Who? You need someone. Someone. Yeah. Alijja. Alijja. We don't know. Mukama yategeka. Mukama yategeka. Ali oyinayo omwana? No. Yeah, nga ndi kawala kato nnyo. Era bono mbundi kawala kato ffe twazaala tulina emyaka 15. Ono omwana abadde ki? No, siinayo mwana. Siinayo mwana. Leah ali single. Talinayo mwana. Omusajja yandimukayanidde yali muyindi yafa yabuuka yali mulongo. Akati gwe oba owulira nga Leah osobola omweyimbamu toyina agenda kukwatako Leah namwandu wa muyindi. Omuyindi yafa. Naye tetwali tetwewasa. Yabuuka lwaki ogamba yafa? Kale ate abuuka gwe manyi kyoba yabuuka. Ate bwe yabuuka era okubuuka. Kati gw'okubuuka otegedde ki? Okubuuka kwa mirundi mingi. Kanve ku muyindi wa Leah amma temwerabira nga 28 29 3 tulina Hijab Nations ate nga Halali Expo banange mujje mukwate emidaala gisigaddeyo mitono simanyi saagala oddeyo weekwase saagala chance eno ekuyiteko lwansonga nti chance eno bwekuyitako ku mulundi guno notafuna mudaala ate ogenda kubeera wa Hijab Nations eddako okitegeera so oyina kwanguwa ofune kati omudaala go osobole okwetabamu ku mulundi guno so that n'omulundi ogujja at least ebintu byo baba babimanyi fesi baba bagimanyi nekikyolese babeera bakimanyi bulungi ate nga teweerabira tugenda kubeera ne medical camp tugenda kubeera ne cancer screening tugenda kubeera ne breast cancer screening cervical cancer screening ate nga wajja kubeerawo n'okuwangula treatment ey'obwereere okitegedde ne treatment ey'obwerere okuva mu TMR otegeera ekintu ekyo so jangu mukwano gwange obeere nga weegatta ku Hijab Nations gwayagala engoye z'abagole jangu ku Jibs Bridal
tukukolere ekintu ekigenda okubeera ekyomulembe togenda kufaanana n'abantu balala tetukola uniform tukolere ekintu nga kikyo wekka we make your function memorable owulidde mukwano nenga gwayagala Sherias genda wali ku Mimi's Glamour kusa Apollo Kagwa Road. Leah wanji oyina videos meka? Nainga timbala I have like 4 to 5 maybe, yeah. 4 to 5. They have to be either 5. No, they are 5. Or 4. Yeah, waloja badinira 5. Yeah, 5. They are 5. Okay. What is your take? Oyogera ki ku bino ebintu byemukola videos? Oli nakola video nga atulaze nnyashi yonna agimazeeyo. Atulaze konna akantu atumaliddeyo kyotunda oyolesa yonna. Like kuba kati mwe muli mu industry mwe mukola ebintu bino mwe mukola videos zino okitegeera of which mwagala fan base nga temufuddeyo oba mutagetinze baana bato oba bantu bakulu. Yeah. I think everyone is confident mungeriye. So kiri ku muntu kyayagala. So mwewaayo mutukunamire Allah yamanyi kyali tuwa. No, not that. Buli omu ali confident mungeriye kyensobola okwogera. Nange ndi confident mungeri yange n'omulala ali confident mungeriye. So buli omu asobola oku-expressinga engeri gyayagalamu. Because tukola bitunyumira. Tukola bitunyumira. So mukola bibanyumira. Yes. Nawe ero yambadde bwotyo kubanga kye kikunyumira. Kyowulira kyoyagala. Yes. You're confident in that. What is the hardest bagita batya mu luzungu natwandigambe what is the hardest part okuyimirizaawo oluyimba? Bino nno mbikubuuza kuba nti kana akayimbako kempulidde akapya bikoola kalina ebintu byekanyumiddemu ne ngamba wow, what is the hardest part? Gwe kyosobola otunulira n'ogamba bannange oluyimba lukoleka naye bwe tutuuka ku lumbe lwa video bannange oluyimba lukoleka naye tuka oluyimba ddo lukoleka naye paati ya promotion naawo otuuya naawe osobola n'okusula nga teweebase ng'otadde oluyimba era abayimbi bo bajja kitegeera osobola osula nga teweebase osobola n'okuloota ng'olaba oluyimba olutaddeyo balugjayo bati naye nga jeru yes promotion yeah ndooza kyekintu ekisinga obuzibu by the way yeah because ogenda mu studio n'oyimba n'okola video okitegeera because nennaku nno baabigonzaamu okola video yo n'oteekayo but promotion yeah okulutambuza ku TV radios ndaba mukola ne ba TikTok challenges. Yes. Abantu mbasasula ba TikTok abantu okukolera challenges. Either ways they stella kwesa nnyo ba TikTokers. But are you on TikTok? Yes. Okay. Yeah, stella kwesa nnyo ba TikTok. But some of them do. Because enyimba zinyuma. Nawe kenyini zikusikiriza n'okola. So they do, but babasasula but stella nnyo, you know. So gwenga gwe ekitundu kyolaba ekisinga obuzibu in the industry is to promote. Yeah. Okupromoting ekintu kikaluba. Ekyo kikalubiriza buli muyimbi. Yeah. Owe wasinga kaluba kupushinga ku TV, kupushinga ku. By the way, enyimba zino wawe basinga zitegerera. Music wawe basinga mutegerera. Ku TV, ku radio. I think everywhere because abantu buli muntu alina kyawuliriza. Ososanga oli awuliriza radio nga talaba TV. Nosanga oli anyumira nnyo TikTok than television and radio. Nosanga oli anyumira nnyo, you know, YouTube. So buli omu. Okay. Leah, njagala ombulireko ku bulamu bwo as a girl child. Leah obulamu bwe akuza atya? Okutuuka n'okugamba nti Leah ayingira mu music industry as a girl child. Obadde mu bulamu obuli soft, obadde mu bulamu obwangu, obadde mu bulamu oba mommy's girl, I'm so loved. As a girl child. By the way, the bulamu bwange sijagamba nti bubadde bulungi nnyo kuva buto bwange. Yeah.
era bw'obigamba omuntu somera lwaki they don't believe but bandabako yeah but obulamu bwange nze kuva buto bwange nga pifo obulamu bwange bwe bwatandika okukyuka obulamu bwange bwe bwatandika okujjamu nti ndi mwana muto but I have to stand on my own you know nina abazadde but waliwo time wetuuka nga n'abazadde so nze natandika obulamu bwange in P4 primary yange awo nga you know nga bitambulira awo you know it wasn't a good life but mukama nanyamba nensobola okuyita mu primary section yange nga ngezaako but in secondary awo ebintu nebizibuwala. Okay. Yeah, because I loved so much to study. Nayagala nnyo okusoma naye nga akasente, you know, family. So nze natandika kwesomesa kankyogere bwentu nga ndi mu senior 1. Yeah, nga ndi mu senior 1 nga nesomesa naye nga eno inayo ne family naye nga ebya family tebiteredde bulungi. Yeah, from senior 1 nga nesomesa nga nawo ka business kange. Senior 1 ngoina business. Yes. Naye gwe mwana gwo wakulu okyali muto. Yes. Senior 1 waina business. Yes. Senior 2 noyimbira omulenzi akayimba nga takimanyi wakulu oli muto. Nedda bannaye sometimes nembera nekuza omuntu. Ngemyako ina mito naye ngembera gy'oyitamu. Ati nange kyengambye nti wakulu okyali muto. So kati mu senior 1 yange eyo nalina ka business nga nkuba emberenge. Nga nkuba emberenge awo. Popcorn. Awo ebujuuka awo. Nga nkuba emberenge naye nga obeera eyo gindi eyo wa Kigoma. Oba owulirayo. Simanyiyo. Kati eyo gye twali tubeera naye nga okuba emberenge bw'ofunamu kasente ngodde waka naye nga naka kasente k'ofunye you know oyina osoma ate by that time papa wange yali mulwadde nnyo. Yeah. Yali mulwadde nnyo mama naye nga you know kati ate nga nze muwala aliwo ng'omukulu ewaka. Ewaka gwe mukulu? No. Naye by that time nze yali ng'omukulu. Yes, kati ngoyinga bobo genze n'okuba emberenge kojjeeyo ne muli ewaka you know. Kati nali mu class ki awo senior 3. Ebintu nabitabukira ddala nenva ewaka. Awo nentandika okuyiriba obulamu. Nga ndi nzekka nga ne family temanyi gye ndi nga ndi bw'omu. Olwo ng'oyiribirawa? Of course nalina eyo muganda wange gwe nali mbeera naye but ebintu tebyatambula bulungi. Abawala obamanyi ebintu tebyatambula bulungi so nje kitwala nti naddukayo. Nga muyiriba kimwagenda mu karaoke? No. Naddukayo but nensoka nemmala ennaku zange 3 nga sina wakubeera. Era waliwo omukazi awo kyebanda awo ka police. Omukazi oyo yannyamba nnyo cause bwe nava ewaka nansanga waliwo awo parking kati nga ye atundirawo mmere. Kati nga ndaba mbeera nnyo awo ku parking kubanga ku parking waliwo awo security guard. Kati nga nsulawo nga nti abantu ye omanyi oli muwala ovudde ewaka. Kati nga nsulawo ng'oyo mukazi bambi andaba. Ng'oyo mukazi aŋŋamba naye kiki ng'oli wano ku kkubo biki baali bamutanya Aliya. Nga lyerinnya lyenkozesa. Kati nga omukazi aŋŋamba kiki obeera nnyo wano eno ku kkubo jangu onkolere biki. Kati nga bw'okola nga akuwa emmere n'akusuza neki ne munda mu kayumba ako kafumbiramu. So time negenda on oyo mukazi oyo nanfunirayo ko n'akasimu. Nanfunirayo n'akasimu. Kati bwe nali nga ontunda emmere biki bla 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 obulamu awo kale nembuzimbira awo nga sisoma cause senior 3 yange by the saagisoma nti nali nkola nga njagala kutuula form 4 you know. Kati awo nafunamu naye kasente omukazi oyo yannyamba nnyo. Then akyaliyo? Yes. Ogendayo n'omulabako? Akyaliyo.
badde ndudde okgendayo. Gendayo mulabeko. Bananga abantu bwe bato temubeerabiranga. Nze olaba abantu bwe bato ndabira ddala nga olumu oba ng'oggyeko nti mama ne taata be bantu be twandibadde tusanyusa nti bw'ofunamu omutwalo oyitayo n'omugamba lyayo ekifi ky'empuuta. Yes. Okitegeera kozi baba abantu abatubeererawo ng'ensi yonna ekweganye mu mazima. Ng'ensi yeefudde ekubye essama bweti. Nga sigamba nti teyagala naye nga naawe okuddukira watuufu tolinaawo. Yes. Naye omuntu najja mbulamu bo nga temuconnectinga mu musaayi temuyina bwe mweyita. You know? Ogendayo n'omulabako. No, nali ngendayo of course. Wali. No, ebintu bituuka. No, listen, Fifi. Ebintu bituuka ne bikwatamu. But we communicate. Yeah. Okay. Yeah, we talk. Omuntu ngo era tusoera kumalira gamusuula, you know. Omanyi ffenna mu bulamu tulinamu abantu abajja mu bulamu bwaffe nga balinga bamalayika. Omuntu najja ng'otuuse ku kisenge. Oluusi takumanyi tomumanyi. Oluusi wamulabako naye nga wamulaba dda. Najja mu bulamu bwo mu kiseera wabadde otandikidde okubuuza Katonda why me? Yes. You know? Otandise okubuuza why me? Why is it happening to me? Why is everything like this? Omuntu n'avaayo. You know? Abantu abo bambi. Tokaaba. Sisobola ka. Nze ndi gumi temunanga amaziga baganongosaamu. Baganongosaamu ka tear gland bakanzijamu. Sikyakaaba. Nakula. So Leah, obulamu bwo kitegeeza nti tebubadde bwangu nnyo like. Tebubadde bwangu ddala. N'okusoma tekubadde kwamaanyi nti katusabe nno Mukama omukisa aguteeke waneeno awo mu kidongo awo. Yaguteekawo dda just tegunnatu gujja. Just tegunnazza bibala. Yeah. Yaguteekawo dda. Soko nyimbiremu akayimba akapera. Kaneeno aka. Oh. Guno mukwano mungi guyika nga bikola bobo oyagala ngukuyira kanjiye ensonde nzije wamwe nkugule kwesigalize tugende tubule olunaku lw'enniza kuwa omugole saba ebikuteganya nabyo bibule mukwano gumpanise ndi mubire sabira sente musawo yo siwere byonna sijja kubanga bwoli omukwano guno nga gonsimbye nnyo guli luno era ng'essaawa eno gwe muntu mwempulirira essanyu lyonna I want second wankubirawo I want second Real time with Fifi. Akaloboozi bannange Leah. Wow, that is so nice. Akayimba ako bannange nze nkaweereza bonna abali mu laavu nga yaddala. Manyi laavu y'ennaku zino. Tulinamu original, tulinamu dupe, tulinamu ne semi-duplicate. Togimanyi semi-duplicate? Waliwo original, waliwo fake. Waliwo ne semi-duplicate. Kati semi-duplicate eri awo makkati go original ne fake. Nti ye bantuufutuufumu. Naye nga eri fake. Eyinza okulowoozesa nti otuuse naye nga tolina kyewate. Osobedde emyaka gy'amaze mu laavu tawulirangayo semi-duplicate. Bibuuzo ezaagiruddemu nze njirinamu diguli laavu. Era kati ntunuulira omuntu ne mmanya nti ono laavu ye semi-duplicate, ono user, ono kino. Okitegedde ekintu ekyo? Yes. Leah nga tumaliriza. Yes. Njagala ompeeyo akalowoozo. Wadde nga tonnayingira mu relationship, wadde onnimbye tonnayingira mu relationship, naye oli mwana muwala. Yeah? Oli mwana muwala. Sigirimu. Omuntu kitwala budde ki okumanya relationship nti eno relationship gye ndimu erabika ya miwunyo oba eryoke oba kale kankubuuza ekyangu red flags kikwolabira omusajja oba omukazi n'ogamba lino li anko eno teri kintu teri future. First of all
nja kusooka kwogera ku musajja nga omanyi banene abasajja nga siba engeri gya kireetamu waliwo abasajja ekyo kinene kirabika kinene waliwo abasajja nga ali irresponsible oba nkyogere for example omanyi waliwo abasajja abagwa mu laavu kale ogwa mu laavu si kibi n'okwagala omuntu si kibi n'okufaayo ennyo si kibi naye naawe weerekeramuko ng'omuntu I would say something like that waliwo abasajja abosanga nga bali mu laavu ng'omusajja asobola okugamba nti Fifi mugulidde akakomo naye nga naye omulaba ku mukono gwe yeetaagako essaawa naye n'agulira Fifi akakomo ate namala ezo yandiguzeemu essaawa n'aziguliramu Fifi akateeteeyi ye nga teyeefuddeeko ye ng'omuntu kati awo ate nze awo nze mba sikulaba mu future batya ojja let me say something like ojja kunsasulira apartment gye mbeeramu nga gwe tolina gy'okolera ffenna tubeerawo nga tuli awo nsasulira apartment naye wesasulira apartment naye oleme kulowooza nti twetaaga ennyumba ng'oggyeko apartment okitegeera ekintu ng'ekyo kati omusajja atalowooza njagala nnyo omusajja nga alowooza asobola okugamba nti leero tuli ekikomando naye otusimbye olusuku lwaffe nti liya kaneno katukefiirize abakazi yes kale tuyina omusajja asobola okugamba kano okefiiriza nedda naawe njagala kineeno naye naye bw'otuulako eri n'ogamba naye n'omusajja kyangambye kituufu kana akakopo kankaleke tugule sowaani gye tunaaliirako emmere tunanywera mu kicupa amazzi so nange engeri gy'otalinayo agamba nkunoonyezayo lya nnyinaze wandibaamu omulamwa wandibaamu liya ki kyotasobola kugumiikiriza ku musajja kyesitasobola kugumiikiriza omusajja ayogera ennyo n'awateetaagisa yes omusajja ayogera ennyo n'awateetaagisa n'omusajja nga alina emikwano mingi tomusobola era tofunanga omuyimbi balina emikwano miyitirivu tofunanga comedian balina emikwano mingi tawugosese sijja mufuna tofunanga comedian balina emikwano mingi tofunanga tiktoker baba n'emikwano mwanange mingi tusobola baba n'emikwano mingi tobafunanga bw'oba tobasobole tofuna omuyimbi tofuna tiktoker tofuna comedian baba n'emikwano mingi badisimanyi bafuna tosobola bafuna badisimanyi olayidde badisimanyi kati anko ndowooza twekwatekwate tufunire Liya omwana ow'obulenzi atuuludde oba tumufunira lyana nga libeeraawo ku kompyuta ne lisiriikirira liti ate liba na mukwano ki liba na mukwano ki tuba sigambye kino sitteeka talina bba na mikwano naye omuntu alina emikwano emingi by the way gijja nnyo omuntu kumula okubeera n'emikwano 3 2 kimala si kubeera nga buli wogenze banaye oyo mukwano gwange ogenze like somewhere buli omu akumanyi ng'obudde kushenya mbw alina erinnya biki naye mbu kankubuuzeeyo akasemba manyi mwabaana abato abagamba mutemuli mulaavu nze munyumira obuuza obulungi namma omusajja bw'ajja gy'oli n'akukwana how long does it take to give in kitwala bbanga ki okumugjamu okumugjamu like okukiriza relationship abawala mmanyi ogamba omusajja bwakwana biki tomuweerawo bw'omuweerawo akusuulawo kyekibuuzo ekyo buli omu kimutwala lulwe kubanga buli omu kimutwala lulwe kyokulaga nti okiwulira okuva gy'oli engeri gy'otannagenda mu relationship engeri gye sinagendamu simanyi bulungi bwe nnagendamu nja kukugamba
olimba oteeka okuba nawe mutima gw'omanyi omusajja bwankwana mwezi gumu mba mujjeemu wiiki emu mba mujjeemu bwe nakikola nja kujja nkugambe twalabye saagala kunnimba ati nja kujja nkugambe nti bannange yazze nakoze bwenti namujjeemu bwenti guno omwezi guno omwaka ate nze ndina virgin simanyi ebintu naye siwakana olaba nange ndi virgin siwakana olaba nange ndi virgin ndi virgin olina akakebera ndi virgin wammaye ndi virgin kati liya bw'aba virgin siwakana otegedde ekintu ekyo liya bw'aba virgin siwakana n'omulundi n'ogumu liya mpaayo akapera aka nga tumaliriza kajja kummala akayimba akalala katali ku buneeno okay muhungu mwiza ukora byiza sokolimbeko ako kalimi kirunyarwanda ka gospel ate mpulidemu muhungu yani omusajja omulungi muhungu mwiza omulenzi omupya bw'anankola ngenda musevinga muhungu mwiza muhungu ye mulenzi oba musajja muhungu mulenzi musajja kyonna kibatwaliramu naye nga onotekako mwiza omukakasa nti mulungi muhungu muhungu mwiza ukora byiza kuwa mbere payo ntware hirya mugabo mwiza ukora byiza kuwa kabiri uzabikora neza naichi baby my sugar baby nkuwega kunywa toga iwe bali kulaba baby my bati kwetaga ko bugalo botati. When the song is nice we sing it twice. Damu wali eri nkuwaga kunywa. My sugar baby, kuwaga kunywa toga iwe bali kulaba baby, oh my bati kwetaga ko bugalo botati. Bino bye bawoza mbulave oma nze yansuka ndiene njuza nze nawe nkwebeza nchasinda giyakugiya nze nafenteka wasimulula ebyali bikuteno wayunga ebyali bikutuseno notelesa ebyali bikanye nagushaka baby komeza kuwaga kunywa toga iwe bali kayimba nkayize oli mu kunyonona otegedde. Wow obuyimba bwa laavu omanyi obwo obuyimba obwo by the way obuyimba obwo nabuyimba kati abantu babwagala nnyo. Omanyi waliwo promoter in Uganda. He's by the way, he's the number one promoter Abitex. Gayoyo by the way naye yanyambako nnyo mu career yange natandika yebale nnyo era mwebaza nnyo yanyambako nnyo. By then nali ntadde akayimba kantikula nali ntadde akayimba kantikula nenkakolamu ne remix ne Spice. But omusajja yansupportinga nnyo nampa n'emirimu kibiki but simanyawo kyatuukawo era by the way I wanted to apologize to him. To Uncle Abitex? Yes, to Uncle Abitex. Waliwo ebyatuukawo ne banteekamuko kamera awo. Ate kamera echamula. Mwana gwe. Kamera echamula. Neddo ojja omutuukirire mwogeremu Uncle Abitex muntu mukulu ajja kutegeera. Era ne message. Ojja omutuukirire. No, omanyi n'okukiyisaawo era ku mpewo cause n'abo abakikola nabo njagala kibatuukeko. Kibatuukeko bamanye nti bankola bubi nnyo. It is okay naye kasaffe tulina akayimba kaffe nkuwaga kunywa toga iwe bali. Kayimba ako kalimuddeko nnyine. Kanange, when the song is nice we sing it many times, okay? Yeah. Hey, kuwaga kunywa toga iwe bali. Real time with Fifi nkwebaza mkwano webale kutambula naffe tewerabira bannange temwerabira Hijab Nations 28 29 3 28 Little Hijabis. Thank you. Executive Media. Focus, innovate, succeed.